Alipoota ya poliisi y'ebidduka ey'omwaka oguwedde yalaga ng'abantu 14 bafiira mu bubenje buli lunaku nga bw'ogatta omwezi mulamba babeera abantu 402 abasaanyizibwa mu bubenje, ekintu ekyeraliikiriza abawera nga banoonya ekiyinza okumalawo kino. Mu mbeera eno abaligase road safety emyaka 4 emabega bavayo n'enteekateeka ey'okutegeka emisinde egigendereddwamu okubunyisa amawulire agakwata ku kulwanyisa obubenje n'okusonda ensimbi okuddukira ababa bagudde ku bubenje, okubangula abakozesa amakubo n'engeri endala nnyingi. N'omwaka guno emisinde gino gitegekeddwa mwe bakwataganya ne kampani ez'enjawulo nga ne mu mwaka guno kampuni ekola kuyunga abasaabaze ku b'ebidduka ku mutimbagano eya FARAS yeegasse ku kaweefube ono. Twagala abantu be bavugira ku piki ezo ezaffe abakozi baffe ze baba batwalirako babeere nga batuuka bulungi, n'abantu abatukolera nga babavuga ku piki oba mu mmotoka babeere nga babatuusa bulungi. Abakulu okuva mu FARAS nga bakulembeddwa mu Dafaru Hamad batubulidde ensonga lwaki basazeewo okwegatta mu kaweefube ono. So abatambulira ku bodaboda bonna babeera bakasitoma baffe ate nga obulamu bwabwe bubeera nga buli obanga otambulira ku bodaboda nze nkibalanga oli ku 50-50. Ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano omwaka guno tugenda kubeera wali Kodi Kampala Secondary School mu kisaawe kyabwe. Mujje mwenna tuddukire wamu tuyige obubenje oba butuuseewo ku kkubo twetaasa tutya. Bwe tubanga omuntu avuga obanga ali ku piki yeetaasa atya okubeera nga akola ekituufu. Ssenkulu wa Legacy Road Theft Richard Yanga akukulumidde abantu abavuga emmotoka ne batassa kitiibwa mu bantu batambuza bigere ssaako n'aba bodaboda ng'agamba be baleetedde obubenje okweyongera. Be bajja ne balina sirens bagiteekako obuteesi bavuga ku shoulder okulaba nti abantu bano tewali omuntu, is no one above the law. Tulina okubeera nga tutambulira ku mateeka era tulina okumanya nti amakubo si ga motoka gokka. Yanga agamba sente zigenda okuŋŋaanyizibwa ku misinde gy'omulundi guno za kukozesebwa okubangula abantu ab'enjawulo mu ngeri y'okutaasa abantu ababafunye obubenje, okugula first aid kits n'ebirala ebyeyambisibwa okudduukirira abo abakoseddwa mu bubenje. Abantu abeera ku stage naye nga bonna bajja okubeera nga baagala okuwa obuyambi naye abamu tebamanyi, ddala abasinga tebamanyi ekyokukola. In the process ate bakozesa ate a lot of mistakes okulaba nti tufiirwa abantu n'okulaba okufuna engeri ki gy'osobola okutransportinga n'omuntu okuva obubenje bwe baddewo paka ku ddwaliro. SP Michael Kananula omwogezi wa poliisi y'ebidduka asabye abantu okubeera beegendereza nga bali ku nguudo okusobola okwewala okubeera mu bubenje buno. Bw'osuulira ekyo ky'olina okukola obubenje buno osigala nga bubaawo, kubanga bw'olaba ebintu ebize nga bibaawo ku nguudo ojja kusanga nti omusaabaze takoze kyalina okuba nga alina okukola, gwe nga owa business oluusi osuulidde ekyo kyolina okuba nga. Other people, until it has happened to them, do not get to imagine that these things are real. But I want us to know for sure that road safety and the road carnage is real, and it takes our efforts, each individual and collectively. Onawezenga we bagenda n'okuttukiza ebikwekweto ku bantu abatagoberera amateeka ga ku nguudo naddala abo abatayambala helementi. You'll find that most of these people have refused completely to use crash elements, and the law is coming on board where we even want the passengers to use these elements. Sort of that we are going to start on enforcement and operations to make sure that everyone has to put on. And this is emisinde gino giteekebwa buli mwaka ng'egy'omulundi guno gya kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogujja. Mu nteekateeka y'okuwagira kaweefube ono kampani ya FARAS ewaddeyo check ya nsimbi obukadde 10. Adolf Semata yakusakidde emboozi eno ku Lwagugudde TV agaguddewo.